ne kabaka ali wa Buganda owettola aba mukama owebunyoro mukama owetteese molimoli owaliwo owe Busoga abeera Kyabazinga obwakabaka ne kabaka wa mulundi ogwo. Lero twogera nti obwakabaka oli ategeerawo nti tutegeeza bwawana ate waliyo obulala tebulina Buganda na lulala. Era kino tukiteekako buteesi mpozi kugamba netekyetaagisa nakwetaagisa kuba kabaka bwa mulundi gumu ne kabaka wa mulundi gumu taliyo mulala ate talibaayo. Waliwo ekibuuzo kitera okubuuza abantu weesiimisa nnyo okubeera Omuganda. Era nze Magala tazibwawo bali kyewunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa owuliddemu ekintu ekiraga nti saagala kuba Muganda mwerinnya owuliddeko ezzungu nti nali mbeegomba. Tolina okuzinya zungu. Gwe mulya kuli owulidde nga zzungu nga nti Abaganda nalinnya bwenti. Ndaga muntu olinako ki? Magala tazibwawo bali kyewunyakke. Nga wanya kudiru ki? Nga wandiisa yengo wandiisa. Babuuza sannemu bayirira ebintu bibiri simanyi sannemu nani. Sannemu yo ye. Sannemu kyeki? Lerinnya eryokubiri. Kati Abaganda kuva dda balina ekisooka bayita batya? Erinnya erisooka libayitaani. Kumanyako. Omuntu amanya gaba abiri sannemu nani. Waliwo sannemu ne waliwo ne sekendi. Kakati Abaganda bagategeera mu 1224 erinnya ly'omu Kisasi nze Magala erinnya ly'omu Kibbo nze bali kyewuunya. Okitegedde Muganda yina aba n'amannyaga bwe baba bakubbuludde mu kika ekirala n'ofuna amannya 3 n'oba n'eribbulule n'oba n'eryekikakyo n'oba erinnya ly'omu Kibbo eriraga nti oli wa kika ekyo. Anti wano tuba tuwandiika ebiwandiiko oluusi mu nkola yaffe eri ey'Abazungu bakubuuza teekako erinnya ly'ezzungu bakatugamba nti gwe Magala Moses. Ani akati naye ate baba balalu bongamba nga nze gwolaba n'ongamba ezzungu nze mba muzungu. Kali gwe boba ondaba bonsaba erinnya ezzungu nga nze gwolisaba gwoba mutuufu timpa erinnya ezzungu nga ndi Muganda. Sina muddugavu nga ndi Muganda. Kali mba nkuyita ki? Erinnya ezzungu. Ate nkubuuza ndi muzungu. Nze ne bengenda ku ssomero bambuuza abaana nga tebalina mannya mazungu. Abaana tebalina mannya mazungu. Nze kitaabwe. Nina batanzi tazikawo na Kitende bangi sibano na Juma Kyewunyizibwa na Bukalu Basiima Bagaya na Vubya Buzalenge. Gemanya g'abaana. Tebabasumbwa ku ssomero. Kuki basomera London oba ne London bamanya amanya Amaganda. Waliwo omuzungu addira eri Amaganda aliyita mu Luzungu. Ye olyogera otya? Magala mwe mwasoma kuba Magala liggwayo nti kirivaamu kirigulira Magala eddiba basalako busazi nti Magala. Butereevu ku terefayina eyaffe olunaku olwaleero tubadde ne Muzeeyi Magala. Emboozi ya Muzeeyi Magala nnyingi ate mpanvu tosobola gimalayo. Ne bane mujje mumpagire ngenda kutongoza ekitabo Abaganda Abasukulu mu myaka 2024 ku Theatre Bonita okuyingira emitwalo 5 10 n'emmeeza ya million 2 ennaku z'omwezi mwenda ogwokutaano awo Theatre Bonita mujje mumpagire. Nawandiise ekitabo. Osinzira ku ky'okuwandiika ekitabo ekyo? Ku Baganda Abasukulumu. Kwe nasinzira tola nti Abaganda Abasukulumu nnyo. Mu nsi oba mwagala oba temwagala ekintu eki kye baatubbako. Lawyer omukyala yasooka mu Uganda yeyeka Elizabeth Bagaya omumbejja n'ebisigadde omuntu yagenda osooka oziikwa mu kalina agenda kuba Magala tazibwawo bali kyewuunya nga Muganda. Yasooka ovuga eggaali yali Saapolo Kagwa nga Muganda. Yasooka oggula leediyo eriyako musajja alumbwanga Muganda. Yasooka oggula emmotoka yali Hamu Mukasa nga musajja Muganda. Yasooka okulima pamba yali Samuel Mukasa Muganza awongeranga Muganda. Yasooka okulima emmwanyi yali Hamu Mukasa nga Muganda. Teriyo kintu nga Buganda si yakitandika. Essomero eryasooka Mengesesi lya Baganda. Ekkalina eyasooka mu Uganda eriviira Maria kwe baakubiranga ennankani engoma ya bebayita batya ey'Abakatuliki mu Uganda eriviira Damali y'Abakristaayo omukosoloti gye bakubirangako omusosoloti ku Lwomukaaga tali akibumba. Kakati buli kintu Muganda yakola ki?
kati nempandiika abaganda abasukkulumu nina ne kampuni irabirira abakadde olina maama wo taata wo yeetaaga obulabirizi wangi yetaaga sente meka tukulekereyo okundekera ki omukadde oyo omukadde gwe twagala okuleka n'abamwera mu balabye tebaba bwe bati ndabira bavudde ku mpagala omuntu oyo kyasa ate ayinza n'okuba akusinga kagatto eba otegendereze kagatto omukyasi oyo omuntu bwe bayita abasajja abaggumivu alagirirwa ekyalo bw'ova ewakagatto kati era ky'oba olaba nti nze nkola endagiriro kuno bw'ova ewamagala isaawa enjunnya okuziika bwe baba babiika nange bangattako muziika ng'oyise ewamagala kati weeyongereyo bw'abanga bibuuka kyalo kati olaba ekyalo magala kwabeera ekyo kiveeko yo bunyaaka kati dda ku bunyeenye neeyitaawo nga magala wakyamira okitegedde kaakati ffe tulina amannya twagakola ku fyetala bonita akyagala kuba ku simu 0774 oba ayagala tikiti 0774 790 120 eya Airtel 0708 247 260 ekitaba abaganda abasukkulumu era yo yennyini eri ne ku WhatsApp eya Airtel mujje bane mumpagire oyina omwana wanyu omwenge nga beddagala erijjo omuntu ku mwenge oyina tubala byabwe baleese abo bonna abali aho balwadde ng'ogyeko n'omuwanvu bonna balwadde bange oyina omwana omuntu wo amajini gamukwata kuweddaana ebikuvaako siina ssabo era nze sirisawula siri musawuzi naye nsobola okuwa eddagala eyokuwonya ebirwadde sigala enjaga n'amayirungi butereevu ku terefayina eyaffe olunaku olwaleero olugendo lwange mu luweero bwentyo bwendukomekereza ne muzeeyi magala bwe tunaaba tufunyeyo akadde akalala bali kyewunya kitaasimba eryanga tebalyogera lyokka muzeeyi magala tazibwawo bali kyewunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumba muzukulu w'eseeri nakibuuka gwe bazaala mu 1919 nafanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'1990 mugumu gemanya gange nkwagaliza olunaku olulungi obadde mulabi bulungi ffe kitwatandikidde wangaala Ssaabasajja wangaala maaso moogi tereevu